Yes. Uganda ina joli webale kubango chali ku DVC updates wano wetulaba byabadde mu coach olunaku lw'eggulo munnamateeka Medad Seko Nalubega ng'agezako bambi okulaba ng'ajjayo bannaNUP abakwatiddwa olunaku lwabaddewo okosajjo wali Kawempe nga bagezako okukulira rally wa campaign omu ku babaka ba paalamenti agenda kuba omupya owa Kawempe North Luyimba Zinalukoola wali tulengera ku nnyingi naye yaleeteddwa mu kooti n'abalala bangi nnyo nga bali bubi nga mubalaba kati nga Olivia right now tekyasobola natambula bannange bana abasajja bakuba sokolengere bannange embeera nga bweri tekyabadde kirungi naye kino kitulaga ki bannayuganda ffenna mumanye nti no tuli mu gavumenti etali ya mateeka wabula gavumenti ey'emiggo ey'emmundu eya buli kimu ekya force oba ekyamaanyi so tegala mubere begendeza nga mugezako okukola ebikolwa ebidifyinga government eno because government eno terina kyakufiirwa lengera bambi ng'egyo bamutwala sobola nakwetambuza kakitegeeza nti bonna nga bebagenda kalengera bambi omubaka nakosa tebamukoze mu mugongo yenna. This is not acceptable. Bannayuganda tebalina kubanga bayisibwa be bati kino ekintu kyekigenda mu maaso mu ggwanga yaffe Uganda kikabya maziga Uganda ze munnayuganda wenna gy'oli just know nti kyekino ekiseera nti tuveeyo tubeeko nekyetukolera eggwanga lyaffe kubanga kati munnayuganda wabanga ino embeera gyayisibwamu n'ababaka ba parliament you know what this is not going to happen anymore until Uganda has changed kubanga omubaka wa parliament batukuba okubanga ayisibwa mu mbeera bweti twalabako basegirinya engeri gye bayisibwa nga tanaba kufa basewanyana kati wuno bakutte muwadanku nnyingi naye nga byonna bibakwasa bikabya n'amaziga kati tulengera bannange abaana baffe batambula labalabala kyebamukoze ono mu mugongo kikolima kulaga nti poliisi ekyasigala ebakwata era wadde Segona yagezaako kyonna kyasobola kubanga bavaayo baaganya okubata babatwala luzira naye nga babavunaana ki simanya bayonoonye ebintu biki ne weebuuza bintu kibi bayonoonye era ssaawa mmekazi babyonoonye wangi famire zaabwe zaze bambi okugezako okubalaba ng'eri omukulembeze His Excellency Bobi Wine ye yatebwa agenze mu malwaliro akyalireko kwabo abalumiziddwa kubanga wadde bani mukomera ate bali abalumiziddwa bo bali bubi nnyo abamu bamenyese ebigere abamu babajjemu amaaso abamu babayasize emitwe abamu kwegamba situation si nnyangu nakamu kubanga kino kirabirawo kuba n'abali mukomera embeera gye bayisizaamu omukyalo ono omukyala bambi yenna omugongo bagumazeewo naye ng'ate akulaga nti ye akyalwanirira ggwanga lye kati gwali eyo ng'akyatudde weewuunye bano bakyala era n'embeera gye bayiseemu ndozola abacomrade n'abali mukomera munda balaga nti bakyalina solidarity bakyali ku mulama gwe gumu teri kuva ku mulamwa so kati buno bubaka bugenda eri yenna ali eyo nga munankyukakyuka naye ng'ate alina akatengo kangi nti bano wetutuuse tebakyali byakatengo wetutuuse kyekiseera mulage ki kyemuli obanga ddala oli wankyukakyuka you have to stand for the change naye nga what's going on in our country Uganda it's bleeding and kimala munyamaanyi era nga obwanga oli munnayuganda nga olira obubaka buno bambi twala kisa kano sabira eggwanga lyo sabira ensi yo because what's going on si kintu kirungi n'akamu era bintu bikaabya olunaku lwaleero abakatuliki bakuza olunaku lwa Ash Wednesday nga bagenda kutandika ekisiibo kyabwe before the Easter period ng'era nga tukimanyi nti n'abasiraamu nabo bali mu sawumu nti bali mu kisiibo so kino ekiseera kyandibadde ekiseera kya mirembe naye ng'era wadde emirembe tugirimu teri kuzikiza bafuuti soja bambi nze nnyongera basaasira mulemezeemu
because one day one time ebintu bijja kukyuka nokubadde saa zino tulaba bannaffe bali bubi nnyo bayisiddwa bubi nnyo waliwo n'abalala bambi nga toyinza nabbalaba ku ssaawa zino bamacete bali eyo tomanyi nambeera gye balimu Kibalama ye alemwa n'okulabika teri amanyibwa waali naye nga that's going on in this country of ours called Uganda musigaleko ku DVC tujja kuba nga tubawa information yonna eba yakagwawo yes cause olunaku lwaleero nnaku z'omwezi 5 era nga Elias Luyimba zina Lukoola nga naye yabaddeyo bambi mu kkooti eggulo ng'agezako okulaba abasapoota be lwaki ate baabakutte lwaki babayisa nga bebabayisiza wadde yabaddeyo tekimugana kusigala ng'alemezaamu leero olunaku lwaleero yeyongeddeyo okukuba campaign era rallies agenda mu maaso today it's a door-to-door campaign within Kyebando era ng'akyabatalagamu so sebo akyayisaamu ekigambo ky'enkyukakyuka era nga bonna abanaamuwuliriza olunaku lwaleero mumanye nti yes enkyukakyuka ejja mu kitundu kyo anytime it's gonna happen musigale nga mwekumidde ku DVC updates olw'okufuna ebirano ebipya ebyakagwawo n'ebinaaba biyingiddewo I will keep you updated kamulekereka video kano munjira mukalabako musoke mumbulire ku comment section kiki mulowooza ku gavumenti eno eya Mwami Museveni bw'etuuse mulowooza binaggwa bitya Persecution is placed in a tough position to have a member of parliament arrested because this is what he would do if she did not bring back the accused before this court. Therefore, to find that true and substantial and content of her position is not Go ahead and sorry.